Kakano. Ngino ndi mukozina bakukyusa ate nga tekolekana kwa kubitisigate bikolenze nkole bino naye oda kutopu nange mbikole webityo. Alright, wetuukirira ssaawa zino eno eby'omukulu Nsambya Furniture byongedde ddala okubeera nga byonooneka abakulu ate mulowooza tebatande obutambibwe ne TikTok omuggo ogenda okubeera ng'onyonyoka mu maaso awo. Vidiyo yonna ngikulisidde mu maaso awo. Ttiimu Mirembe muliwa musembere wano eno anti bali bagamba bossi benzi era Lydia yali mu kubeera nga yonona obufumbo bwabwe ye awamu ne Mirembe naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like subscribing wegate ku mukoto gwaffe guno. This is a developing story bingi nyo bikyakuleetera bikwatagana ku zino ensonga so that oba olina okusubscribinga kadde kajje mu personalize kateeke mu all latest updates kuli kimu obere ng'okifuna mu budde. Olunaku olwaleero nga benkugambye wali ku live ya Dash Kalisa ate mulowooza omukulu Shadia teyalise bwino ng'eragira ddala nti no omukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furniture yali mu kikolwa no TikTok omuggo ogenda okubeera nga onyonyoka mu vidiyo yaffe eddako. Njagala osooka owulirize aka audio ako ongambe byedala oyo Nsambya oba just mujukira bulungi AI nangeri gyayogeramu n'omuntu waddala ayina engeri gyakola ki gyayogeramu. Sokola video tumaye tuyongereyo. Owulidde? Kakati Mwana be ngino ndi mukozina bakukyusa ate nga tekolekana kwa kubitisigate bikolenze nkole bino naye oda kutopu nange mbikole webityo. mwana gwe nze natidde. Mwana gwe natidde naye neebuuza ono omwana niye yamurekodinze ng'alimu ekyo ekikolwa. Muwala ye yarekodinze ng'ayagala kakasa nti Mirembe oli eyo oli mu bikateni omusajja tumulya kakota oba omusajja tumusaanyaawo. Ate waliwo omuwala gwe nawulira yagamba mbu alina omwana we. Pulesa zankubye bwe zinziramu. Nze navudde ku basajja. Deshi pulesa zankubye bwe zinziramu. Waliwo omuwala gwe nawulira alina Olangambe omwana. Shadia damu playing tuwulireko. Kankano kanka playing guminkiriza. Adolooza bino bikyaliko okwekweka keekano. Sakalinde kati. Linda. Sagala nti playingirako birala. Ngino ndi mukozina bakukyusa ate nga tekolekana kwa kubitisigate bikolenze nkole bino naye oda kutopu nange mbikole webityo. Awo ng'omuwala amugamba naye naawe nga tosinda oba tonjagala ambuulira. Kirabika oyagala nnyo omukazi wo. N'amugamba nedda naawe nkwagala naye sobola kusikina ng'ate ondiko nga nkuliko. Bulinda bw'onoozirako waggulu nkugambye ng'ekiri awo. Naye yena yamurekodinze taliraba ggulu. Naye gwe ebiwala bya wano bimanyi nga bizanya kifiiriza. Kati bigamba ffenna tubifiire. Sooka olindeko. Waliwo omuwala gwe nalaba oba namula ku live ye yali agamba mbu alina omwana we. Teyakomawo oba bamukuba essimu ne bamusitopinga simanyi kirabika bamusitopinga siddangamu nakumulaba. Omuwala yajja n'angamba alina omwana naye nze si wa bujulizi kuba ekiwala twakigamba kisindika omwana tulabeko kyagaana. Otegere oyo omuwala si wa bujulizi kuba teyaleeta mwana. Yakoma kutugamba nti ndina omwana naye taata we amwagala nnyo era amulabirira. Oba engeri taata w'omwana gy'amwagala era gy'amulabirira kyova olaba yeesirikira. Alright, okusinziira ku tools ze tulina wamu ne computer software ze tulina zo zisobodde okubeera nga zitugambye ddala eyo tebadde AI. Njagala kumanya mu comment section olowooza oba singa gw'Emirembe embeddings and cuttings ebyadala n'ogwa kweyo video wa audio ebyadala osobola okuddamu n'odda mu bufumbo n'oddamu oseka ne baawo ogenda kutuwulira ebibuuzo byo mu comment section. Ate ye CEO Infotrust azze n'ababuulirira Mirembe Curtains wamu n'omukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furniture era video yino nje kuletedde nyongera okujjukiza katana subscribing kadde kajja personalize kateeke mu satellite subjects kuzina ensonga obirengo zifuna mu budde nyongera okujjukiza hajja luno balina okulumbiridwa takozesa bikola bya kilogo enamba ze ziri awo simbye 20 ne 52 somo kubirako wona mu box na WhatsApp nabiranga kuyamba soko ulirize omukulu hajja luna tumaye tuyongereyo ne CEO Infotrust ngapo wa magezi Nsambya awamu ne Mirembe beddings and curtains. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga. Nkola ku mikisa
egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ekirala, who to blame if we fail relationship, business or anything? Is it our friends? Nze ndi maka gange n'omwami wange. Bwe mama amaka gagaanye, omwami wange alina kunenya ani? Alina kunenya Fibi mukwano gwange oba alina kunenya nze? Obufumbo covenant ogiina na muntu ogwo omu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa. So obufumbo bwe bulemwa oyo yekka omuntu oyo gw'olina okunenya. Yinza obufumbo bwange leero bwe buba bulemye nenya omuntu omu, linda kwatoni nenya omuntu omu oyo yekka gwe nalayira naye, gwe nakuba naye ebirayiro nti mu bulungi ne mu bwavu ne mu bugagga paka ng'okufa we kutwawudde. Wabaawo ekintu ekitwawulaawo wakati, sigenda kunenya nti naye mukwano gwa mwami wange yabeera mutwala mu ndongo, yabeera mufunira abawala, kubanga mukwano gwe satta naye kyama, saalayirako naye, okitegeera. So it should be clear. If you're failing your relationship, don't blame anyone. Blame the person you sweared with. Nenyo omuntu gwe walayira naye okufa nti kwe kuli baawula. Ekyo kimu. Do not blame anyone for failing your relationship. Blame the person gwe walayira naye kubanga yekka yavunaanyizibwa. Ekirala, nsobola obagamba nti going through a divorce is not a very easy thing. Kyekintu ekibi kyosembayo okusabira n'omulabe wo, nti okuyita mu divorce kintu kibi, kifrustratinga. Toyagala muntu akyogerako, toyagala muntu akimanye, oyita mu bingi okukola okusalawo nti ono omuntu. Divorce eyonoona business, divorce eyonoona ebintu byemukoze, divorce eyonoona ebintu bingi nnyo. Bwe era wekusanga olina abaana eyonoona mental health y'abaana. Ekyo kimu. Divorce eri kasi, odde emabega emirundi nga 10. Osobola kiyita ekyangu naye odde emabega ne weerabako ku 0. Divorce eyo gy'olaba. Divorce kintu kibi, especially bw'oba otuuse ku eyo grade nga mwatuuse ku eyo level ey'okulayira. But what is better? Is it a bad relationship? Is it a bad marriage? It is not either good. Bad relationship esobola okutta munda mu gwe n'otuuka ne kusosa n'okutuuka n'okwagala okwetuga. A bad relationship toyagala bakwano bo bamanye. Bwe bamanya bonna bagenda kukyawa omuntu ono gw'oli naye. Family yo toyagala emanye. Bw'omala n'ogimanyisa bagenda kukyawa omuntu yenna. Osigale nga yegwe wekka alina omuntu ono. Kati n'alyoka akunyigirize wekka nga tokyalina n'akutaasa. Anti buli we mwakyankalananga n'obaako gw'ogamba how? Don't stay. What is good for a very bad relationship? It is divorce. Unfortunately, it is divorce, however hard it is. Okitegeera, ogenda kubeera n'omuntu paka nga akuse nedda. Bwe kiba nga buli kimu kiganye, the best thing is divorce. But be ready for whatever comes with a divorce. Now, mukyala gwe mwami gwe asazeewo okutuula odiscussinge omuntu omulala. Oyo marriage yoona eri bweti ne bweti, oyo mwana woona ali bweti ne bwati, oyo muzadde wo. Ate gwe otuula ogambe nze byonna bikole, nze nvuma naye tovuma abaana bange. Excuse me, I am someone's daughter. Nze gw'obadde osiiba ovuma. Mama wange bw'abadde awulya bw'atyo bw'owulya nga bavumya omwana wo, mama wange bw'atyo bw'abadde awulira. Ekikulu mwe mulowooza nti abantu be muyisaamu amaaso be muvoola tebalina bazadde. Balina abazadde era bwe batyo abazadde baabwe bwe bawulira nga bw'otyo bw'owulira nga bavumya omwana wo. Nti nze buli kimu okikola naye tokwata ku muzadde wange. Nange gw'obadde ovoola buli lunaku nina abaana. Bw'owulidde nga bavumye muzadde wo, abaana bange bulijjo bwe bawulira nga nzivoola. So ky'otayagala kikolebwe, please don't. Okuvoolebwa kigambe nti kintu kibi, tetukikwatako, tetukikola. Ekyo kidde ebbali. We can do other contents. Banange, nabe businesses thriving. Ng'oli tavumangako muntu.
nakola business nemu naye gwe bwewayagadde okugulawo business empya n'osooka olippira agirimu. Eno video mpanvu but kyekyo kyembadde njagadde okuti mukyala gwe atudde mu kati odiscussinge ng'olowooza nti oyamba ono omuntu gw'oyamba. Nze kaakati njagala nnyo marriage yetambule bambi nkwagaliza naye gundi yakwonoonedde obufumbo. Kubira oyo omuntu gw'olowooza nti omwagaliza mugambe mwana wange kiki kyoyitamu kyekino nno kyoli laikira okufeesinga kubanga buli w'obyogerako bimukosa bimunyigiriza ebintu bimudepressinga. Stop discussing people on media. Stop it.